Alpha Thierry Sali ngono mutabani wa Bebe Cool asisinkanye omugagga Hamisi Kigundu. Bingi bibyogeddeko, olowooza biki bye discussinze era yamusuubizza ki? Byonna byonna ojja kubanga obifuna era nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu. Nkwaniriza muganda wange, weebale kubanga weekomidde ku NCK TV. Weebale kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya. Katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Lunaku lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 30 mu mwezi gwa Kutaano mwaka 2024. Gwaliyo nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu, amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako. Mutabani wa Bebe Cool amanyiddwa nga Alpha Thierry Sali, ono nga musambi wa kapiira era nga muwuwutanyi asambira ku ttiimu ya Express. Musaayi muto era gwe tumanyi nti talenti ayinayo amaanyi era nga tumusuubiramu bingi nga Bannayuganda, nga tutadde aside ebya taata we, simanyi politics oba bikoze bitya, omwana asigala mwana era nga tulina okuba nga tumuwagira nga tumupushinga asobole okuba nga ekitone kye yeeyongerayo nakyo mu maaso eky'omupiira. Musaayi muto era akyasoma, ali ne mu ssomero, so bingi nnyo bye tumusuubiramu nga Bannayuganda. Nkugambye ng'oggyeko ebya politics oba bikoze bitya, bano baana Thierry w'abeera tulina omupushinga, Solomon Kampala, ab'e Shalom, ab'e Ssuubi, ab'e Shadrack, ab'e Biata, bonna ne bw'oba nga tokkirizaganya ne by'abazadde nti ono nze ndi simanyi wa NRM oba nze ndi wa NUP, ndi wa FDC, naye abaana basigala baana. Bo balina obulamu obwabwe ng'abantu era be tubusuubiramu ebingi mu maaso eyo, so tulina okuba nga tubapushinga. So nga we ngambye nti ono muzannyi wa kapiira naye nga twetegekera okuba nga tuggulawo ekisaawe kya Hamu. Buli kimu enteekateeka zigenda mu maaso. Twalabyeko abantu bangi abagenda ne balambulako ekisaawe kino, abakubizayo ebifaananyi. Buli omu alina ekigendererwa lwaki agendayo okuba nga yeerabira ku kisaawe kino. Bw'atyo musaayi muto Alpha Thierry Sali naye yagenze oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga ayagala asisinkaneko Hamisi Kigundu. Si kugamba nti amusisinkanye nti amusaba ssente, nedda, nti oba ki, naye ng'omuntu yenna nga womanyi obaako n'omuntu gweweegomba oba gwenyumirizaamu n'ogamba wabula gundi oyo mpulira njagala musisinkaneko tunyumyemu tuwayeemu, nti singa nfuna chance n'ensisinkana gundi nandibadde mubuuzaayo ku bibuuzo oba naanyumizaamuko yakikola atya. Obudde obusinga obanga n'omuntu obudde obusinga tubeera n'abantu betwegomba nga twegomba tubasisinkane naye oluusi nga tekisoboka olw'ensonga emu oba endala. Naye bw'atyo musaayi muto Thierry Alpha Sali yasisinkanye Hamisi Kigundu era ne bawayaamu, neyeeyongera okuba nga amu-encouraginga ekitone kye okuba nga akyongeramu era n'amugamba nti bo we bali bajja kuba nga bamusapootinga mu ngeri emu oba endala, nti ye ekyo kyamwagaliza kumulaba nga omupiira gwe agutadde ku next level era nti kulaba nga one day one time atandise okurepresentinga national team eri abakulu. National team ekyo ndowooza njogera ku national team era muba mukitegeeza si kyangu, abaana abamu tebakimeekinga wadde nga bagamba nti n'omupiira gwa Uganda mbu nagwo gulimuko
corruption mungi nga bw'omumanye tuleme kwogera gwa Uganda gwokka, Africa yonna nti omupiira gwa Africa gulimu corruption, gwetaaga akasente, gwetaaga kino, nti oluusi okuyita ne ku national team nti osooka kuwaayo ate mbu ekinene nnyo mbiwulira era story zonna ziwulirako awo. Ajuze bwe baayita waliwo omwana gwe bajjamu omudidi gw'ensimbi, nalaba Kasuku yali atandise obyogerako awo naye simanyi oba byagwa bitya byakomenkereza batya, naye si kye ekituleese Hamisi obubaka yabadde oba entanda gye yasibiridde omwana mulenzi Alpha Sali, ono nga mutabani wa Bebe Cool owa Big Size, nti yeetaaga okumulaba oba oliyawo ng'asambiddeko n'emitala w'amayanja. Ku clubs zino ennene tuziinamu era ffenna naddala wano Abannayuganda ze basinga okuwagira nti ye yandibadde yeetaaga nti talina specific club gy'amwagaliza, naye ekikulu Solungazi ajoyininze club ez'ennene mu Bungereza, nti munange ffenna kiba kituweesa ekitiibwa nga Bannayuganda. Era naawe owagira nga bwe tuwagira zino endala, bw'obaayoko n'Omunnayuganda ng'asambira ku kikukakatako oba kikusanyusa okuba nga owagira ng'omanyi nti mulinamu omwana wammwe naye arepresentinga. So yamugambye nti teekamu amaanyi, nti ebisoomooza bwe biba bingi, abatakwagala baba bangi, abakunafuya baba bangi, nti n'abo abagamba nti oyo tasobola baba bangi, ndowooza bwe bakunafuya, nti naye ggwe beera determined. Ate criticism ziwulirize naye tezikutwala nnyo, nti oyinza okuwuliriza n'okopamu ku ebyo bye bakugambye, bye bakuvumye, bye bakwogeredde, n'ogamba nti kino na kino, nti ate ezo criticism ezo n'abo abakunafuya nti bongere nga kuwa maanyi, kola nnyo nti obalage nti nsobola, nti kola nnyo baproving wrong kyebabadde basuubira nti gwe tokisobola, oba ababadde basuubira nti oyo tasobola era taata we yakola bw'ati, nti obalage nti osobola okikola era osucceedinge ate ebigambo bibabule, nti omuntu omuwanguzi tapowa, nti ate omuwanguzi totya bigambo kwogerako, nti omuwanguzi twala buli kigambo kibakwogeddeko ekiri negative gwe kitwala ine positive we, nti gye bakoma okunafuya gwe kikwongere maanyi agakola, nti kola nnyo twala criticism ezo, nti eyakwogeredde n'akuvuma iwe mutunuulire, enkya kola nnyo omuprovinge nti byewayogedde temuli nsa, nze nsobola era nja kyekolera, nti abawanguzi tebapowa. Ate mbu omuntu ayogerwako ennyo kiba kitegeeza nti either alina kyakusingako, mbw'oba nsaalwa yeereeta ebyo, nti balabye nti otandise okuba nga obasukkulumako, nti kyeva olaba nga bavaayo n'ebigambo okunafuya, okwogerera, oyo talina kyali, twabagamba, siraba talenti ye, sikola ki, nti ekyo kiba kitegeeza nti otandise kuba nga okola ki, ovaayo, nti era kibaluma, nti weeyongere okolere ddala. Bubaka nno bulungi kubanga bino bye tuyitamu everyday. Ti omuntu asobola okwogerera n'akwogerera ne yeefuula nga akumanyi nnyo, nti akumanyi nnyo n'omunda, oyo nabagamba talina kyali era talina kyaliba, biki kwegamba ye yagambye nti wofunanga embeera eyo nga bakwogeredde bakuvodde tolina kyoli, nti weeyongere kukola nnyo oprovinga omuntu nti nja kuba bulungi era nja kikola era nsobola era nja kituukiriza kye njagala. Oli ku NCK TV, weeyongere okuba nga ogyekuumiddeko era weeyongere okuba nga otambula naffe n'obwo obubaka obulungi okuva wa mukulu Hamu. Bweyongedde okuba nga butugamba nti butwongeramu maanyi nti gwe kola ekikyo ky'olaba nti kijja kukuyamba era mu maaso ojja kusucceedinga, nti ebigambo by'abantu gala amatu
wuliriza naye kopamu bukopi. Oli bw'akunafuira n'agamba nti oyo tajja kukola bw'ati, gwe kola nnyo omulage nti osobola ate ebigambo bye bimukalire ku mumwa. Sigala naffe tujja kuba nga tukomawo.